nensayininga ne bampa akasente ke bampa kati ne manya nti omupiira kati kola omanyi sente z'akapiira bazikolera mu kisaawe segeera ne manya nti kati mu kisaawe mwe nina okolera ssente oba Wakiso waliwo ssente oba tewali kankuba omupiira nsobole okukola ki okulabika nveewo okuba ku Wakiso kuba season ewedde Katonda ndooza yanteeramu oba essaala nanyanguyizaamuuko season eyo nakuba goolo 10 ndooza neza Uganda Cup goolo 2 naye goolo ezo ze nakuba kale ntweyininga nnyo osegeera naŋŋamba nkuwe nange embeera kale embi omanyi kirabu zaffe si ze ziri awo nti agenda kukuwa buli kimu naye najja siga olina manya ki kyokola ki kyoyagala nenkuba Katonda nanyamba nenkuba goolo ezo Viper gye yava nekola ki oli ku Wakiso Vipers ajja Viper ajja jukira manager Musa yali ku Wakiso bakwatagana nnyo ne dokita Segeera najja nambuliramu nangamba Viper ekwagala tugenda okola eki owulira otya nasooka nentyamu okubanga dokita era dokita ndooza yankubira essimu naye ekintu kino abasambi bakyogera kinneewuunyisa nti omusambi abeerawo kale olunaku olwaleero tukwaniriza nate eno Brown Skin Events YouTube channel amanya nze MC Dero Small Body Big Brains nyongera okutumirako ku Small Body Big Brains ku Vipers awo Derek Ndahio nyongera okujjukiza nti oba tonaba kusubscribinga kugamba subscribe commentinga and of course sharing a video yaffe oyongere okutambuza content wa muna Uganda ate era gwalina business tukwaniriza osobola okulaba enamba eri wansi awo oba n'okuba ku namba eya 0703 168307 olunaku olwaleero episode zino ezeddiringana z'abasambi b'akapiira leero bye nayagadde tukwateko tulabe lifestyle eno ey'omusambi w'akapiira eri etya ebabeera batya off the pitch ne wali nga bali ku kisaawe biki bye bagamba mu dressing room olunaku olwaleero ndi n'omu kwabo abasambi era ng'omukubi w'amagoolo tumumanyi nnyo nga magoolo nkwaniriza nnyo era njagala olabe ku bakulaba amanyago nawa gy'osinzidde leero nyanza kumpa akazindala ako amanya bampita Kimera Kenneth ng'omukulu wawagambe magoolo Kimera Kenneth oli musambi w'akapiira njagala kubuuzaako otandikiddewa akapiira kano watandikirawa akapiira akatandikira eyo ewaffe Gayaza oli mwana we Gayaza ndi mwana we Gayaza yalimu Kyaddondo waliyo akademe yaffe ebiseera ebyo wali bagiyita Rising Star coach ani ali awo walingayo waliyo coach Kyambadde Yusufu yaliko ku Marunzi waliyo coach Dorian coach Ufumani waliyo coach George coach w'abagolokipa baddeko ku under 17 y'abawala oyo natandikira ozannyira omupiira mwe bakulabira gye nava ngatta ku ttiimu ezimu eza first region naye naye akademe yange yanjigiriza omupiira academy gye bayita Rising Star eGayaza otandikira osamba akapiira n'ogenda mu masomero mpola mpola gye natandikira kuva under 12 omanye ebya academy wabeerawo zi under 10 12 14 then wabeerawo ne senior team kati then wetwazannyanga kale otekawo embeera nabakupromotinga kati bampromotinga waliwo senior team nekuba second division
otwakuba second division ne tupromotinga mu first. Twapromotinga mu first tiimu nevaawo. Tiimu evaawo era waliwo tiimu awe gazaawo bagiyita Kyaddondo Eagles. Ya mukulu manager Sam. Nenjegattako. Nga omanyi embeera y'akapiira onoonya woyitiramu togenda tuula. Kituufu. Nengenda mu Kyaddondo Eagles. Ezo Kyaddondo Eagles nakuba season 2. Kuba season 2. Nali mu Kyaddondo Eagles nenkuba ne Masaza. Kyaddondo Essaza. Kyaddondo ng'essaza ng'okuba. Ejjukira Kyaddondo Eagles ya first division. Then ne mu Kyaddondo Essaza. Okuba essaza ddonga ddyo. Essaza lye lyasookera ddala. Nasooka Kyaddondo. Season ey'enjeru oba wagirabako ewe twali eri enjeru. Covid. Then Kyaddondo Eagles nayo nevaawo nengenda mu Manyango. Amanyango giwulye kuba Regional League. Then we navaawo nengenda mu Wakiso Giants. Wano ani akusporting okujja mu Kyaddondo Eagles? Sporting okunzija mu Kyaddondo Eagles. Okuntwala wa mu Ssaza oba okutwala mu Ssaza. Kati okuntwala mu Kyaddondo twalina manager waffe bali bamuyita manager Sam. Ebiseera ebyo Kyaddondo yali ezannyira Kawempe. Season eyo nagye bakolera twayozi zaabwe. Kati manager ffe n'akolayo just abasambi select netugenda tuzannya mu Kyaddondo awe Kawempe. Essaza. Essaza. Netulabika bulungi ne batulondamu ne twegatta mu ssaza. Babalondamu abatunga bameka? Batondamu abasambi nga 4. Ne twegatta mu Kyaddondo. Awo otandikira obulamu bwo obw'essaza. Wentandikira. Okuba essaza lya Kyaddondo otandika? Nga omanyi ebyakapiira nagendako mu masaza awo gassese ne bansalako. Nga tonnabakubira Kyaddondo? Nasinakubira Kyaddondo naye naŋŋamba. Twakitegeeza essaza walifata dda. Naye nagezaako okukuba trials na ndi muto naye naŋŋamba omanyi omupiira naye okyabulamuuko. Lwaki ekintu ekyo kiri nnyo mu Uganda nti okuba ne bagamba okyabulako? Yes, kiba kigaana mubiri, body structure? Olumu kisinziira coach ky'abayagala. Kuba waliwo coach naye azanyisa abaana abato. Nabeerawo ba coach naye abaana abato tabakola ki? Tabazanyisa. Nga wa kibuli. Na wa kibuli. Naye kyemanya akapiira ka leero si mubiri gwe guzannya omupiira bwongo bwe bukola ki? Bwe buzannya. Odda ku Kyaddondo? Kuba Kyaddondo mwaka gw'enjeru ogunoza nakuba goolo 5. Gomba gyeva. Okuba goolo 5? Mu season ey'enjeru. Kuba goolo 5 Gomba nejja. Nekuwa ddiirwa ensava? Nempa ddiirwa ensava. Nenva ku Kyaddondo nenjoyininga Gomba. Obulamu buno nga wakajoyininga essaza, jjukira ovuddemu academy ozze ku Kyaddondo, obulamu bwali butya? Obulamu tebuba bwangu nga omanyi embeera yaffe y'abasambi b'omupiira. Awamu gye tukulira abazadde baffe, abantu ab'oku kitundu, kati ffe twakulira mu mbeera kale n'abazadde baffe tebamanyi bya mupiira. Kituufu. Kati obudde bw'olina ogendamu ku kisaawe agenda kugamba sooka ogende ku mudumu okime amazzi. Naye kisinziira gwe ng'omuntu kikyokola ki? Obulamu bwe wakubiranga ku ssaza, training eyo yali ndalamuko ku ya academy? Training y'essaza eba yanjawulo mu ku ya academy. Etya? Njagala ogimenyeremu omuntu nga takubangako ku ssaza nga yandiyagadde atandika okuba ku ssaza. Training ebeeta njawulo kyerimu? Kyemanyi akapiira si kazibu. Kituufu. Just kikwewaayo nakuwuliriza abasomesa be bakola ki? Be bagamba. Teri njawulo nti eri awo nti ssaza ne academy. Segeera. Just kisinziira gwe focus ki gy'okola ki? Gy'olina. Segeera. Kubanga ogenda sanga coach agenda kugamba siba omupiira ate ne mu academy bakola ki? Basiba. Segeera. Kati oswitchinga okuba ku
Kyaddondo okubayo saza limu okubayo season emu Kyaddondo nakubayo season emu ya covid novaayo nenvaayo nengenda Gomba covid 20 gumu covid yaliwo agala amasaza biri abiri yekikopo ekyani yakitwala buddu yakitwala buddu yakitwala tewava mu kibinja na Kyaddondo tetwava Kyaddondo buddu yatukuba ku koota naye game eyo nzijukira saagizannya nali ku suspe ate suspe yaki suspe nga omanyi nagenda nenkuba goolo kati nenzijjamu essaati kati ate nali nafunye edda kaadi esooka mu gemu zali yakabula ne bakuwa kaadi endala agamba otulabyeko nnyo koota saagikolaki saagizannya ebigambo tebyavaayo ebigambo era byali pressure y'essaza ogimanyi gimanyi oba ogitegeera bulungi kuba katawo ekigambo tekyali kingi olw'ensonga nti amasaza tegaalimu bawagizi nabalabira ku TV naye era kale essaza lyange saaliyamba kimala kuba sannavaamu ova ku Kyaddondo season eyo Butambala ejja season eyo nva Kyaddondo nengenda Gomba kati Gomba twali ko Kikoba yantwalayo oba Emily Koba gwe tuli naye ekibuli yantwalayo nenkubayo season emu ndoza nakuba golo 7 season kati nkuba season eyo kati season eri eyaddako ne bavaayo ne manager Manisuru Kabugolozo omumanyi ne bagenda Butambala akusayininga kati awo njagala bavuddeyo ku Gomba bagenda Butambala bakukima bankima kati nga omanyi masaza ebiseera bisinga bamanager basooka laba basambi ositegeera kati bamanager engeri gye nali nkozeeko nabo ne bakooki ate namunaye banziguliddewo ekkubo ositegeera ne bantuukirira by then nasooka Gomba abagomba bankubira nensooka ngende Gomba Coach Felix olwo bamuwadde omulimu kati tutuuka mu kuteesa ne tulemagana ne Gomba ne tulemagana ne Gomba bino bye twogerako tuli ku ssaza bwe tulemagana Coach Felix nga we tutudde wano nangamba ogenda kolera ssente mmeka omugamba bweziti nemugamba kolera ssente bweziti nangamba kimeeza sale tugenda kolaki tugenda zikuwa koze coach tewali buzibu neninya ndoza nasulayo nkeera nenkolaki nenvaayo mandi awo kati manager Manisuru awulidde nti ngenze Gomba nesikoze eki tosayininze nkeera ne bansisinkana ku Canadian Hotel bonga omanyi Manisuru ebintu bye waba akwagala akwata mangu manti omusambi ayagala ki kino ne tukkiriziganya ne bampa ssente Butambala bampa ssente ze nali njagala nensayininga osayininga Butambala tukulaba ku Gomba ate kati nsayininga Butambala oyo awo logic eyo kati gwe njagala omala osayininga Butambala ne ssente bazimpadde jukira Buganda aleetaddewo etteeka tessaza olina likubira emyaka 2 olyoke okole ki otambule kati segeeza Gomba nakalikubira season etya balina okwongera season etya eyokubiri kati abagizi b'e Gomba ne bagamba ba management kimera wabatakomeyo Gomba tetugenda labati bagenda laba saza kimera ina kukomawo wano kuba season eri nali nkubye goolo nate abagizi bakolaki banzikiririzamu season eyaggwe gwe ali top scorer season eyo season ali top scorer season yaddako kati bali abe Butambala kati nentuuka nembuzabuzibwa ndi mu kampu tukuba fule ne tugera Butambala ne Gomba beeriraanya awo kati n'abagizi bajja nga timera Butambala saza linafu komawo ki naye kale jjukire Butambala bampa ssente
ate Gomba tennabakola ki kuteekako naye ate nabo abagomba bagamba tojja gukuba paka nokoze eki ozze waka waabwe already wabakubirayo season emu. Naye nandaba ekituufu Gomba asazadde ne kuki ku Butambala naye ate n'abasajja ba Butambala bampa ki bampa ssente zaabwe kati nange nebinsobera neŋŋamba ŋŋende wanandaba abawagizi bajja Kimera tuyambe komawooti kati wali umu tuli awo mu kampu nembulyako basambi banna ne bagaba bannange saagala butasamba tournament abasajja b'e Gomba tebagenda kunta segera abamu kale ne bampa advice nti Kimera ddayo amukola ki sigala kati omutima gwange nensalawo nenga kanzireyo ki e Gomba naye nenteesa n'abasajja b'e Gomba ne mbagamba abasajja ziri ssente ze bampa nabali bakkiriza okumpa ssente bali ze bakola ki ne mbagamba ssente muzizzeeyo muzibawe nze mbeho nkole ki kiba kitegeeza Gomba yakwata ssente ze Butambala ze yakuwa ne bazibaddiza nga bwe bakola ki nga bwe bazikuwa nga bwe bazimpa nenzirayo Gomba nenkola ki eyo sizoni Bulemezi yatukuba ku fayino Namboole yani Wankulukuku sizoni Bulemezi yatukubye ku fayino ye sizoni ebigambo biri bitya already oswitchinze Butambala bakulabye olina okukuba Butambala management yo nga yo ekkiriza naye abawagizi bo Butambala ne Gomba manyi Butambala terina nnyo bawagizi basinga Gomba osegeera kale wabeeranga waaba ate Butambala terina nnyo vibe ng'olaba Gomba nti abawagizi baba ne vibe morale ebeerawo ku training ku game day osegeera banafu mu kuwagira kati nabibalabalamu byonna nenga kankole ki kanzireyo Gomba era naddayo Gomba ndoza natuuka kiro sawa nga 6 naye abantu bonna ne basanyuka baali bakulinze ne bateekayo mu gurupu Kimerako nabamu bawakana bagamba atumala mulakola ki mulabako kati we nasuula ne bakeera ku makya ne banzuukusa ne bampa ssente awo webalekomawo webalekola ki essaza lino liriko ssente Liko sente. Abawagizi baba bakutegedde sente ozifuna. Abawagizi baba bakutegedde sente ozifunira ddala nnyo. Ate obo performinga bulungi. Abawagizi b'amasaza baagala nnyo abasambi. Kale njagala osigire atulabe ekifaananyi nti tetugenda kwogera ku sente za kilabu. Tugenda kwogera ku sente z'abawagizi. Abawagizi babeera bakutegedde. Osobola bakuŋŋaanyaamu basobola okuwa sente nga mmeka. Anti kati amanyi abawagizi b'omupiira kati ngolaga amasaza ga Buddu ga Gomba Bulemezi Ssingo galina abawagizi bangi kati osobola okukala tugeze hoteeri ttiimu neewangula kati nze nga Gomba we nateebanga nasobola ofuna $300 mu lunaku wagonaga abawagizi. Ekyo njagala omuntu atulaba akitegeere nti kati eno tuli ku talent $300 mu dakiika zo 9. Dakiika 9 tena noinayo ne winning bonus. Winning bonus esayo Gomba yatuwange $10,000. Kati tena waliyo ne camp fee segeza $5 nga 5. Just game. Just game. Ebintu bino abatulaba tuno tuli mu kwogera ku ssaza lya Buganda sente weeziri. Era sente oba zikutte bulungi sente zibaamu. Zibaamu. Ozzeeyo ku Gomba. Zizeeyo ku Gomba. Butambala bakkiriza bakutadde. Butambala baali balina okukkiriza kubanga already nali bataddewo etteeka olina okuba emyaka 2. Nange nagezaako nekikola ki? Ekigaana. Waddayo ku Gomba abantu bakwaniriza. Banyaniriza. Ttiimu manyi nagijjamu. Ndowooza twali tuzanya lwa 6 nagendayo lwa 4 ekiro. N'obeerawo olwakutaano then kulumwaga ne tutandika. Ne bakusaba. Natandika. Season yali etya? Season eyo yasooka kuntambulira bulungi. Nga olaba kati saa zino we tuli mu ligi ya Uganda omanye ebyakapiira osobola okujja season n'esooka efaamu. Naye weefaamu ki ekiddako kusobola okukola ki? Okwesitula.
kati season niyo yasooka ndoza nasooka nenzanya game ndoza nga mu 7 natoteba nasina mwade ne golo nemu game nga 7 kiba kitegeezo yise mu kibinja bato na juke game ze kibinja ziba 10 game 3 twali mu East Africa Rwanda ne Kibuli kati ezo game mu 7 ata abawagizi bamanyidde mu kuteeba sinaba tona deliveringa kati nga omanya abawagizi b'ekyalo leero onaakuwaana ate kyanakola ki nakuvuma kati abawagizi mwalimu abaali banzikiririza mulaga sinnateeba naye nja kukola ki jakuteeba naye nga mulimu n'abatali bagumiikiriza na mulimu n'abakunafuya awo yali ayagala butambala yali ayagala biki tatuwadde kimala osegeera tewatuuka ne weesikamu kati otuuka n'ogamba naye bannange n'onafuwamuuko n'ogamba ye abawagizi bange bembadde bemmanyi kale esaza n'abantu banjagala ati kati ne bava ne bakuvuma biki tatwagala tatuwa kimala kati ate n'olumu ttiimu ekola bubi gwe bakumanyidde mu tteeba toteebye ositegeera bakuwadde sente zaabwe ositegeera mukomyewo ku game tukomyewo ndoza game eyo twakola ddulo twasooka oba ne Ssese zijjukira Eggombe Kabula Soke twakola ddulo osomolola kati tumala game ezo 7 na siteeba kati nandaba pressure ndi waggulu ogikonteiniza otya okimera pressure wensukkako ne nga nkoze kati ate ne pressure ne bakochi nabo bagintaddeko tewatuuka ne weesikamu n'ogamba naye nyinza obba ndi eno nga manye saze bagamba jigijigi mungi jigijigi mungi naye ekisuufu ebintu byansukkako kankubuza kimera jigijigi yekusaza gyali wonna gyali sijagamba nti kijja ebiri ebintu ebyo era babikozesa abamu naye kati nze nga nze sibikozesa omusajja bagamba akola bino nakwatamu omusajja oba bamukuttemu ab'ebutambala tewakiwulirako ekibuzo kyagamba balinza basajja era babyogeranga wali ayo emmere bagamba omusajja bamuloze tajja tteeba kati olwo ne bakooti eri gye nava abamu banyiize bagamba tajja tteeba buli bawulya Gombe ekoze eti ekubye 2 kimera takoze eki tateebye kati naona bagamba tajja kola ki tajja tteeba kati nembeera awo nasibitegeera kati ezo game 7 nzimala sinnateeba kati netugenda mu East Africa Rwanda ne Kibuli tukomawo netugenda Kibuli ndooza nakuba golo ba 8 namukomyewo natuulira mu East Africa gundi batukuba ku semyamuusi naye naŋŋamba kaŋŋende neri ndabo bazinaagaana kati already eri mu East Africa obikoze nteebye saza tonabikola saza sinnateeba pressure nanene naye kati ate nakooti yangamba sijja teeba ku saza kati ate nandi naye ku ssomero nandi naye Kibuli atulaba ava ebutambala gye bamugana okubira oyo coach yali ku ssomero osegeera mwetunulako mutya kati yankubiranga amasimu jukira na mu ssomero muyamba nyera alina okola ki enkolagana erina okukomawo kuba tugenda mu East Africa nankubira amayinza esiina mbeera nti kirenga kaŋŋende kuba kochi naye yanteeka mu kamera tiimu zonna okola ki okundaba nengenda netuzannya nenteeba goolo kati nkomawo tuvudde eri bamaze tukuba nkomawo wano eri obikoze goolo nziteebe nagamba kaŋŋende ndaba oba neri zinakola ki zinagaana oba kati nezinywa nenkomawo wano kati naye n'abawagizi ba Gomba abamu banvuma ebigambo bingi nentuuka nange nenduuzinga nokyawa neŋŋamba naye lwaki nzirayo abasajja bampadde sente zange sibabandya nkubyeko game 7 kambaleke bakube tournament yaabwe kiggwe bandi awo waliwo kochi Devi kochi Nono abeeranyo ne kochi Felix Sekabuuza nankubira amasimu tugenda kunuuka utwawo kota naŋŋamba naye asijja kuddayo kambaleke bakole ki bamalirize ki
bamalirize ekintu kyabwe omanyi masaza mubamu abasambi batya noba tonnateeba ng'erinnya weeriri ko kino ndowooza naye amanyi obusobozi bwange nti nsobola okukola ki nsobola okuteeba ayinako kisekabuuza nkubira essimu ate jjukira naye yali antabukira kati ate nako kinnono yajja bambi n'ambuulira nti kimera kola wooti ne wooti naye mmukwata naye nasekabuuza nkubira sikola ki tomukwata simukwata ko kidevi nankubira nanga kimera komawo ogenda zanya omupiira ojja teeba tebeteeka ku ki ku pressure ndowooza kota final zaalinga za ku Sande nenninya okuva negayaaza nengenda eggomba ku Lwokuna natugenda zanya Singo ekabula soke naye naŋŋamba kati olwo emipiira omanyi oba toteeba batandise okugyamu obwesigo bakatebe biki ebyo tegeeza wali benched nasinawo siteeba nolumu nva katebe osegeera kati nanzija ku knockout nakuba eggoolo kati abawagizi bagambanga bamuloga biki nenzija nenkuba Singo twankuba 3-1 waka ndowooza nze nakuba ggoolo namba 2 yeggulirawo ddala okuteeba kwange ku kota final mu bibinja byonna bale toteeba toyegeserenza eggolo n'emu wadde nenzija ku kota nenkola ki nenteeba abawagizi ne basanyuka waliwo abali banvuma kale ne baswala awo abamu muli mutima nogamba kati nsumulukuse nensumulukuka nenfuna birivu nti nsobola okukola ki ogakuba ne tugenda emitiana era nembakuba abawagizi ne bagamba wagenzeewa ng'omanyi ebyamasaza babakiriza nnyo mu esaza weeriri era bakubulizaawo wagenzeewa abasajja bakulogo toteeba ne bagamba Katonda yasinga okola ki okumanya yasinga omumanya ate eggolo tebagikaka kati olwo ndowooza nali nsayininze ne ku Wakiso nankuba eno ne ku Wakiso nakola ki nataddeko omukono wano owakubira ku ggomba Wakiso ng'oledde kuperereza emperereza olwo nemala nenteekako kati mbakuba eri emitiana ndowooza era ggoolo yange yakola ki ne bavaako ab'essingo kati n'olwo abawagizi ate bakomawo gyendi balaba oli mu bibakolera abawagizi bagala abikola omala nti akapiira okamanyi abawagizi bagala abikola era kati Guardiola wano tebamulaba nawo kati beerabire bingi byeyakola febo tebagibala kati netugenda ku semifaino netukwata Buddu yasooka kujja ggomba nembakuba waliwo yasookotte yali penalty Alan Oriof ne batugatta emu nembawulawo nga mu 85 Gomba baba neewuuma gwe bali bavuma ate siyola kingi waffe biki bakuwabakomyewo bagala abikola musajja atutegeerayo ono osega ne nange nasibeewa nnyo kuba bamalamu amaanyi werekeramu nogaba ensajja wembasi bitebedde tebinjagala osegeera nasibeewa nnyo nange kati awo ne tugenda ndowooza sekendi leege ng'omanyi gaba omwandaawe ne Masaka nembakuba nempeza golo zange mmeka 4 ku knockout ate namasaza kizibu nnyo omuntu oteeba ku knockout n'oli muteebi osegeera sajja bazibira tojja bakwetegekedde biki osegeera ne tugenda Masaka none wemmalo bateeba ne tugenda ku final we babakubira bulemezi otwalira ekya top square ekya top square saakitwala bakiwaaniye ogwo oba yali akira mu muzanyi ekya top square kyannema mu masaza bansingangako ggoolo emu saafuna mu kisago kitwala kyakuyisanga batya ng'omusambi kikuyisaamu bubi kuba nze nkumanyi nga magoolo kuba kati ffe webajja mu tournament ng'ezo oba ne tageti yo nga tageti njagala kuba ggoolo weziti njagala ba top scorer osegeera njagala ttiimu nginunule ttiimu ngituuse wano weeti kuwangula osegeera nekyagaana essaza Gomba bali kuba
batukuba ku final emu yali 1-0 1-0 Bulemeza kitwala Bulemeza kitwala naye akitwala kati nanzo na signing Adamu Lijo la masaza sikakola ki tokyagaliko si jukira o signing mu Super League no kyali musaza obo olina okuyinda omwaka gw'okusooka gumala okola ki okuggwako kati nze we batukuba ku final nasala busazi nengenda ku kilabu osegeera wakisajja wakisajja na wode na ntadeko omukono tonabagenda Wakiso enkolaganayo ne Gravity ejjetya Gravity oli musajja nnyo wa Gravity omusiko otya ajje kusaza abakubemu Butambala ajasi kati nga omanyi buli omu abakono omutu gwabayagala ate sajja ki Gravity ki wabuye ekyo nakiraba nakyo kiina wamupiira kiina kirefuta kati nali Butambala kati manager mani Sulu Kabugo Gravity yaliko mu academy kati ate nalaba omusajja amwagala nnyo nanga matimena ngenda kukolerayo ka surprise kamwe nakuletera omuyimbiwo ndoza aliro nti yokulonkinga abasambi Butambala namuleeta era wamuleeta nampita nengenda nenjogerako naye awo nemubuuzaako netokubayo ebifaananyi awo ogamba kati kino nkibaze kiwedde omutima gukakkanye naye naye namwagadda kuva nankyasoma sajja ki Gravity big up on yourself Gravity omutujjo Wakiso ekusayininga oluvudde musaza Wakiso ensayininga bamaze tukuba final manya kapire babakubye kati awo nogenda ku chapter ndala kiri kiba kikoze eki kiba kiwedde kati nezija ku Wakiso Giants team ya Super League super pressure badde kusaza ate pressure eri ku super nayo ndala kati nze kyali kyanyambako nze nanguwa mangu okusambira mu bantu abakuna ndi mwana muto wembera mukyesiba na pressure ekintu ekyo kijja kitya silaba ng'egyo sobola yimirira ovudde mu academy okubye essaza pressure nda ovudde mu ssomero ozze kati mu super already kati eggwanga lyonna libali likulaba teri kwekwekamu ate wali tebamulabya Wakiso abasamba ona abasamba balina okukulaba kati nzija ku Wakiso yugira nalinga eri kusaza nenaku ezimu eno ntwayininga ku kilabu nengenda eri kusaza enkola ki nenzanya kati tutwayininga ku Wakiso nga obimanyi abasambi wabeerawo basiniya biki kati mwate muvuddemu alinga amacha football masaza osegeera balabira ddala okyalina bingi ebyokuyiga naye kenyini oba tewekkiririza muntu osobola okukola ki obikola kati nembeera ku kilabu liginoza netandika tutwayininga awo ligino ekola ki etandika ndowooza gemu yange yasooka saakuba yali Maroons license yali tennabakola ki nezija ku game ya Bright Stars wazija ku game ya Bright Stars first match yange mu ligi ya Uganda njitandika ovudde ku bench saba ku bench oli ku line up wano muzowe bagamba Kimera kati ogenda tandika omanyi ffe kochi waffe kuba kochayalo yali ku Viper yali mutwade ne ku Wakiso waba timu enezanya oyinza ogitegera ndoza ku last zowe oba ya olumaso anagionda ku game kwennyini osege oyinza obutagimanya nti gundi yagenda osamba gundi yagenda okola ki ne basoma ndoza basoma abantu 22 abambala ne tujja mu dressing room tutuulaawo basoma line-up nze nayise evident nongenda nakola ki ayinza osuubira nakusuubira nti nsobola otandika ositegeera kumba ate kocha ninamu obwesiga nti nsobola omuki omupiira bansoma mu line-up tebambuuza na jazi namba ki gye ngenda kwambala ositegeera wano wasayiningira mu Wakiso tebakuwa jazi namba yonna tebamba jazi namba kati batekako butesirinnya batekako linnya ngenda abankasukira omujozi ngenda okugira nti nabako jazi 9 jazi 9 eyo
Sebufu yali agituddemu Sebufu abikoze akubye goolo kati olabira ddala wetisse kati myenda y'abasajja omusajja abadde abikula osekeera kati tuba tuvaayo mu dressing room tugenda mu warm up ebiwagizi nebigamba naye nayambala jazzi naye anasobola otebanga Sebufu osekeera mugamba ab'ekikopo kati fiya nenkwata naye abasajja bangamba Sebufu yatebanga amati amagolo ne jazzi naye anakola kyanateeba ng'oli kati batandise mbwongo ng'omanya abawagizi b'omupiira naye ngena nempoominga saba wanyo birowoozo netukomawo netwambala netuyingira ekisaawe ndowooza geemu oyo nasanya bulungi nnyo nali ntebe noteeba ndowooza kipa gwakuba bakini n'agujjayo first game yange naye nagenda ova ku kisaawe n'abawagizi kale bagaye omupiira ajja gukola ki ajja gusobola mwenda y'abasajja kati nengenda nabampa biriivu nti nkola ki nange nasiwumula Wakiso tewatuuka n'ofunamu mbeera yonna first game yo gikuba etuulawo eziddirira awo gemu ezaddirira ndowooza nengenda twaddako UPDF kwawe eri ebbombo n'enteeba wenteeba nenkola na assist nembeera man of the match eyo game nawulira nga ate biri mu super obikola bukozi masavu bitambula nga webibala olaba otebye mu super league tiimu ya super league sebo otebye man of the match osegeera kati awo nange neŋŋamba nsobola okukola ki oteeba nentandikirawo nasijjaako Wakiso sente ezikuwa Wakiso omanyi mu kapiira bwe mwaba ne targets ze kati nze we nagendera ku Wakiso era nze Wakiso sigyevuma nti ki kuba yampa opportunity okusobola ttiimu endala okukola ki okundaba oba sente zaaliwo oba tezaaliwo ekikulu najjanga nentweyininga ne bampa omupiira mu kisaawe nenderivalinga bulungi osegeera wano ng'osayininga Wakiso tewafuna signing fee signing fee nafuna ekitegeeza signing fee oba wafuna walinawo naawe byewateekawo okubiwa kilabu n'ogamba nti kati signing fee mufunye naye kilabu egenda benkolera kino na kino oba walina agent nzi wena signingira ku Wakiso waliwo coach Kansole coach wa goalkeeper yali ali ku Gomba nali ne ku Wakiso Giants yakulinkinga ku Wakiso naye nanteekamu bali bandaba dda eri ekibuli ku ssomero naye noono nateekamu kimera tugende ku kilabu okole ki obikole osayininge osegeera nensayininga ne bampayo akasente ke bampa kati nemanya nti omupiira kati kola omanyi sente z'akapiira bazikolera mu kisaawe segeera nemanya nti kati mu kisaawe mwe nina okolera ssente oba Wakiso waliwo ssente oba tewali kankuba omupiira nsobole okukola ki okulabika nveewo okuba ku Wakiso kuba season ewedde Katonda ndowooza yanteeramu oba essaala nanyanguyizaamuuko season eyo nakuba goolo 10 ndowooza neza Uganda Cup goolo 2 naye goolo ezo ze nakuba kale ntweyininga nnyo osegeera naŋŋamba nkoye nange embeera kale embi omanyi kilabu zaffe si ze ziri awo nti agenda kukuwa buli kimu naye najja siga olina manya ki kyokola ki kyoyagala nenkuba Katonda nanyamba nenkuba goolo ezo Viper gye yava nekola ki oli ku Wakiso Vipers ajja Viper ajja jjukira manager Musa yali ku Wakiso bakwatagana nnyo ne dokita osegeera najja nambuliramu nangamba Viper ekwagala tugenda okola eki owulira otya nasooka nentyamu okubanga dokita era dokita ndowooza yankubira essimu naye ekintu kino abasambi bakyogera kinneewuunyisa nti omusambi abeeraawo nagamba ekituufu okujja ku Vipers
dokita yankubira essimu dokita akutte essimu akubidde nagamba nti nze dokita omuddamu oti okikkiriza nti kituufu ye dokita akubira ayogera naawe asooka nakulaba mu buntu then olumala nakuwa appointment nagamba jangu tusisinkane tukole ki twogere ne mumaliriza segeera akubidde ankubira olwedde ne mu manager Musa aliwo kuba nayogera nakusimira manager Musa talina simu esimu nali njina ne namba yange tagirina kati yakubira mu manager Musa olwedde nali ndi naye awo nayogera naye nange namumpa nenjogera naye nangamba enkyakera ku ssomero ojje ne manager wo tumalirize awo bochi ng'omulabirako ddala kuba oyo Vipers akuwa kwejjako gwamusalayo gwagana omuwa kyotegedde omuwa naye yabikola amasavu mu kilabu zino kale sagala ngambe kilabu ndala naye live at Vipers yo giraba nga njawulo nnyo ku bulamu buli kale ku tiimu z'obaddeko omanyi kati nze ndoza mu ligi ya Uganda eno season yakubiri nze nakuba mu Wakiso n'eno life simbi ku Viper life nnungi nawe olina omumanya ki kyokola ki kyoba oyagala kuba Viper si etiimu nti otuuse olina okuba n'ebigendererwa ebirala nti Viper ovaawo ozzaako ti ngenda ku pulo ositegeera obulamu buno otuuse ku Vipers system ndala kikutwalidde ebbanga ky'okulaba nga ogamba kati I'm fit to go with Vipers kati mpulira kati wano omupiira gwabwe gwe basamba nguliko tofunyeemu butakkaanya na basambi banno sifunyeemu butakkaanya na basambi omanyi akapiira abasambi b'omupiira ne bakooki bolina babanga famire yo abasambi b'akapiira balinga era nabo baana bato oludda nti musobola obbaawo nga mwesojja kati koki laba nno gwaguwadde oyo nasobola oyo koki nawe abasajja b'otusanyusa abo tiimu togifunyeemu buzibu n'ogamba nti waliwo squad bagisoma n'endabira ddala nga badde siri wa kuzannya omanyi akapiira buli omu oba kitwala bubwe nti akapiira oba tebakusome ku line-up oba ku tiimu eyambala tocomplaininga nti lwaki sikoze eki sikubye ono muzinga biki jasigwe tekawo embeera kuba ne bakoki nabo babakola ki baba balaba ate akapiira tayimu y'omuntu etuuka n'okola ki saa zino oyinza oba tozannya naye ate mu maaso awo osobola okuba nate tiimu eyimiridde ku ggwe just tolina kuluzinga focus okukubira ku Vipers olinamu ekiruubirirwa kya ggwanga ekyo buli omu era kyayagala n'oba toli mu Vipers n'oba oli mu tiimu ndala oba oyagala ogendeko ku tiimu y'eggwanga eggwanga oliwulira nga omugezi gwalyo era omukisa baba bagumpadde era nsobola okugwambala olaba nsobola okwambala emigezi gya tiimu endala Viper osegeera nagwe bagumpa nte soteekawo era embeera ati njagala tulabe buno obulamu obw'omusambi off the pitch nti toli ku kisaawe obulamu bwo buno obwa bulijjo otambula oti obeerawo otekimira obulamu wabweru w'ekisaawe kuba kati fomanyi ku kirabu yaffe tulina okubeera ndowooza kumpi ne kirabu ekola ki training kati saawa zino oyinza oba omumaliriza training osobola okuba n'olina emirimu gyemirala gy'osobola okukola ki gyokola gy'okwasaganya naye kati ebiseera ebisinga tuba tumaliriza training tugendako mu jiimu olumala jiimu naye mbeerako ewakaawo ne bako byenkwasaganya ebimu bulamu bwo mpola mpola jasinawo oyiye ekikola ki ekitambulako Kibuli and Vipers okiraba kiri wano nti Vipers
St Mary's ate oli Kibuli nkwatagana kitonaba kutuuka ku switching ogambe nti katukusigaze already Vipers odde wano ku Mary's. Ndozo nali ngenda ku Viper twasayininga bya kilabu kitofu nti era time wenebe etuuse n'ebyessomero nti era balina olaba essomero nga Kibuli nga omulenzi tumwetaaga ajja ku St Mary's era enkwatagana eba ino okukola ki okubaawo obuuka otya okuba essaza n'otakuba ku bika ebika ekika kyaffe kitera kuba kikuba naye tekikuba nnyo ndozo oba tekiri organized nnyo. Kimera tebaba balangira waliwo abalangira ab'empologoma ab'enseenene kati ze mpologoma ogwa mu mpologoma tebali active nnyo kyova ebikambadde sibikubanga nako. Vipers watandikira Samba yali dream team oba nti bizze nga Mukama n'ogamba nti kati Mukama akireese? Because the two mentioning Vipers is one of the clubs, giant clubs mu mpira gwa Uganda. Life Vipers calls you kiba kyekyo from Vipers ojja kudda naye oba oligyesalinze erinnya lyo nti waliko ku big club. Era we nafuna omukisa ogwo ogenda ku Viper era nebaza Katonda kale nebaza Katonda kuba Viper tiimu nnene ze zimu tiimu ezisinga muno mu Uganda. Vipers, KCC, Osege tewe ofunye omukisa ogugendawo kiba kyamaanyi nnyo. Kitwala ki omuntu okubeera n'agamba nti njagala mbeereko nga Kimera, njagala nsamba akapiira mbeereko nga Kimera, njagala magolo nga kube, njagala nsayiningeko kilabu ezo? Kintu ki kyogamba nti kati gwe ayagala okuba nga nze Kimera olina kukola bwoti ne bwoti? Just kale omanyi ffenna waliwo obeera na waliwo abakwegomba naawe olina weegomba kitofu olina beweegomba. Kati nze kale nga abamu kuba abaana abato waliwo abajja abali mu myaka gyaffe n'abamu bakwegomba. Kati nze abaagala obba nga nze just kyoba olina okumanya ki kyokola ki kyoyagala osegeera kyekisooka just olina oteekamu n'amaanyi kuba akapiira kano ndowooza abantu basinga okakuba ndowooza abantu abaavu na tebakulira mu famire eziryawo zabaki zabagagga nomanyi nti ogenda okole ositegeera ogube Mungu wakuyamba ositegeera nawe okwate ku ssente. Njagala kubuuza Bwana Kimera, tiimu zibaamu entalo ekyo nja kukireka naye okwemulugunya mu basambi tobanga kawo n'ofuna grudge na musambi munno? Nze nga nze semulugunya tewemulugunya naye ofuna abakwemulugunyako tomanya wansiri nnyo omanyi akapiira bizinesi kati waliwo tiimu ezimu tosobola kwemulugunya ogenda kwemulugunya tokyamye bano bagenda kukugoba segera just wena manya ki kyakuleeta. Musambi kyali Bulaaya ng'ogamba naye oyo weewe amagolo nga kuba naye oyo yekibanda mwana amagolo ye yaganyogoza bunyogoza ajjayo bujja mu firiji n'ateeka wali. Anziba ndoza basambi babiri Lewandowski oyo wa Bayern Munich then ne Suarez. Liwando kati ali mu Baka kati yagenze mu Barcelona sasa kikuba amagolo so otunula kubeera nti oba ovudde Uganda has to be Ethiopia oba tubalira ddala Euro. Omanyi ebya Katonda era obala kisinga tobala kyakumpi osegeera nti era osobola okubeera ku Viper time neetuuka tenofuna direct nsava osegeera n'okola ki n'ogenda. Kale njagala kwongera kutegeera ekiri ku Vipers
nga club obulamu bonga bwo buli buti nze ng'omusambi oba ng'omusambi obulamu ku Viper si bubi just Viper tiimu nnene ate n'abasambi tukaawo n'ogamba naye tiimu emmanja mu kapiira omanyi kati ffe ng'abateebi kiri wonna newataba mu ttiimu zino ze tulimu omuteebi bakubanja goolo ositegeera ate naawe oba weebanja sajja sinnabateebera ositegeera sajja bampadde ssente zaabwe naye sinnakola ki sinnabateebera naye goolo ejjira era mu tayimu yaayo kuba tosobola gikaka buti bukasi era we ziba zaakunywa zijja kola ki ziba zijja kunywa tezijja kunywa zijja gaana era zisobola okugaana kuba nze kooti yakiŋŋambako natuli eyo Gomba ku Ssaza waliwo we nakakiranga nnyo goolo ne ntuuka ekiseera ne nkaaba n'okukaaba mu bbaasi najja n'aŋŋamba kimmera tebateekako puleesha goolo oba eneenyo ojja kukola ki ojja kunywa nandaba tugenda mu geemu nnyingi siina goolo kati awo we nakimanya nti goolo tolina nnyo okweteeka ku puleesha kubanga era goolo beba yakunywa ekola ki enywa engeri gye bawewulamuko ku Ssaza osobola okuddawo n'ogamba Ssaza eryo nga lyakomyewo nnyinza oddikompola nze kati nze nga nze essaza siryevuma nti oba ki era essaza ge gamu tonamenti agatulabisizza abantu tutegeera osegeera era nze kyempa naba namu advisa bali mu masaza tikale obeera mu masaza all time gyolina okwewa noga kati amasaza gano kanga kuba emyaka 2 nga kole ki nga veemu kati ate nze mbasaagala ne babakomezawo opportunity nti abantu mukomewo mukube ki ate mbasaagala kuba navaayo balina olaba ne ku bantu abaki abalala segeera kubanga ne bali abaaliwo tugeze bamikidaadi abo baserubiri singa tebaavaawo naffe tebali tulabye segeera Ssaza tewajjayo kikopo Ssaza Kyaddondo batukuba ku kkoota toddakawo n'ogamba naye abasajja abo nandituteyo ekikopo ky'essaza yadde tewakiwa kale ssaza ddyo nga ddyo tewali wa budde bungi naye togamba nti kale osanga nali njagala owanikako ku kikopo ky'essaza naye kyagaana twagezaako kyonna kye tukola naye kikola ki ekigaana kuba ndowooza naye fayino gye batukuba gomundi gwa gwali gusoose okuba fayino y'essaza gye watuukako gye twatuukako bulemeezero etukube naye ne kigaana segeera manya nti chapter ewedde agende nnoonye endala obulamu bwa kiraabu buno eya super bukuyisa butya puresha eba nnyingi nnyo okusinziira ku puresha ebeerawo naye omuntu olumu gw'ogyeteekako segeera tolina kukkiriza te puresha ekkwate ggwe ng'omusambi segeera olina ogyeggyako bantu ki abaleebe boogamba nti kati ssebo musajja oyo mulaba mwana kariya yange abaddewo day one bajja mwebaza omugambe mwana twale kubaawo bakoki bangi abanyambyeko bamaneja kati nze kale nsooka okwebaza omuzungu yateekawo akademi mwe twatandikira omupiira Rising Star ne bakoki abatukwatako bakoki Dorian koki Ufumani koki Yusufu bakoki bangi segeera gye tuyise naye mubaamu ab'enkizo osegeera then ova kweyo levu ate n'olina aboosanga awo abalala osegeera jasi nebaza abakoki bonna abankwatako nampisa emikono gyabwe osegeera ne bantuusaako bwe bakoze n'abawagizi abakuyisangamu eggaali goolo ebyo byakapiira byonna obiraba ne tubeera Bungereza era abawagizi lwaki temumugjayo tateeba oyo osegeera ebyo byakapiira jasi olina amanya gwe ki kyokwenda kukola ki kola Bulaaya owagirani ebulaaya nze ndi wa Manchester United sajja kya Manchester United bagukubye
Bagukubye site kukamala bukamazi. Tebalina abadde atukuba nnyo naffe katumukubeko. Abukube. Njagala kubuuza omupiira guno gugeze gukyuka nti ttiimu zitambulira ku system. Nti oli mwenda. Naye waliwo ttiimu ezituuka nga system gye basambisa ndala nnyo ku kyokuba. Omanyi kati ffe nga abateebi ebiseera ebisinga omuteebi osobola okuba musanvu 11 ffenna tuba ba forward ositegeera nti osobola okubeera wano n'erimuingi osobola okukola ki osobola okukubayo kise kya formation ko kijabakoze ki walaba neno togifitingamu era soteekawo agikola ki agifitingamu. Twefunamu nakwesika nti bamuwe system yagitegedde. Kibaawo nena era tolina kukkirizawo otyo olina olwana osegeera tolina kukkirizawo nti awe bamuweze sigikola ki togisobola kuba naye muntu nga ggwe ositegeera ate nga buli kimu aba akisobola. Kale kiwadde kya nkizo nnyo okubeera nawe Kimera era njagala vidiyo eno oba episode eno okusingira ddala ogiweereza abawagizi b'akapiira. Abawagizi bateeka nnyo abantu ku puleesha. Tunamu mubanja gye mutalina mubanja naye era ng'akozeeko kyakola. Olowooza omuwagizi osobola mukakasa otya n'omugaba nange badde ku kisaawe naye kigaanye. Naye kigaanye. Omuwagizi olina mukakasa na kuteeba oba muteebi kyolina omukakasa. Tolina kira tuyinza bamukola ki mukakasa kyova ttiimu era webeera tegoba. Omuwagizi ogenda mugamba mutuzannye buli kimu kigaanye. Era agenda kuba ffe twagala lizaati kyetukola ki kyetutegeera ate n'oludda naye mutuufu. Ekiri ewa Guardiola kati Treble tebakyagiraba. Baagala wini bateekamu sente zaabwe okujja mu kisaawe osegeeza nabo mubakole ki mubasanyuse. Kale njagala otumireko abantu just tumirako b'otumidde Uncle Kimera. Obubaka buva wa Uncle Kimera mu season eno. Jasinze nsooka otumirako maama wange. Azala maama wange mwagala nnyo ne taata wange. Kituufu. Mutumirako eyo gyali yonna. Yanchuwa mama bamusanyufu nnyo buli wakulaba nga weetisse omujoozi agamba oyo mutabani wange oyo. Era naye ampita Magolo lwaki bamugamba mutabani wa Magolo. Maama wange mwagala nnyo ambeereddewo nnyo mu bintu bingi. N'abantu mikwano gyange gye mbeera nagyo asobola oba okozeemu ensobi asobola okukola okuga nti wano okozeemu ensobi kolawo kinewo ki segeera ne bakoki bange bonna mbaagala nnyo. Tujja kufunamu akadde akalala ne Kimera tumukutte ava mu Zowe for today n'atuwaayo obudde so tetwagala nnyo abeerewo nnyo alina okurelaxing and of course liigi ekyagenda mu maaso. So Kimera, thank you so much okubeerawo. Tukwagaliza kisinga season eno ne ku Vipers. Still era ne ku ssomero. Tuba tukwagaliza kisinga. Branskin Events YouTube channel tukugamba you subscribe, sharing, or commenting. And of course, akafo kano nga wokalabye tuli ku Milka Dinner Restaurant. Tuli located wano ku Akamwes Mall. We do takeaways. Osobola tunoonyako ku social media platforms zonna. Nolaba biki bye tugaba. Tukola takeaways. Tukola deliveries. So you order something from home. Pizza wezili. Plata wezili. Fish weli. The whole chicken byonna webiri. So Milka Dinner Restaurant will tell you be firm to dine with us. Wetusinzidde olunaku olwaleero amanya oba erinnya lyange yenze MC Dero. Nkoze wamu ne Hashim MC ne Branskin emabega wa camera. Peace and love for now. God bless.